Yes, okay, tugana masagala Saudi de sagala Saturday. Kyatandika butandisi ate ng'evudde mu Duncan Digital Studios. Saako n'ekyotera Films Production. Tugenda maaso ate nga tutandika butandisi. Namuga Immaculate agenda kubanga akuweerezanga email. Tutandika butandisi ate nga Ronald Omusiru agenda maaso n'okubanga nkwasaganya ku kyebifo bino bye tugenda okubanga tulaba mu firimu yaffe. Ate nga Nabatta Vivian agenda kubanga akuweerezanga maama. Tutandika butandisi ate nga Muzeeyi Kalyama bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti ye muwandiisi wa firimu yaffe kye tutandise. Saako ne Kiom Endo Angel ng'agenda maaso n'okubanga akuweerezanga jjajja. Tutandika butandisi. Mwana mulenzi Duncan Kataala ye director ate ne producer wa firimu yaffe eno gye tutandise. Emanyikiddwa atandise ebikolwa ebyobulogo misana tuku. Bannange weetegereze ensi, laba ensi misana tuku. Ulira ebigambo by'empalana. Bannange misana laba obulogo bannange. Gwe firimu egenda maaso. Kakati mukazi watunga jja engato zino zayambadde zakava okubanga zikolerwamu eddagala era enjoka n'esooka emuyingira, ennyosi n'emuyingira. Bannange ennyosi emuyingidde mukazi wattu, ennyosi emuyingidde era ogenda okwetegereza mukazi wattu ku mulundi guno gye byolekedde ennyosi emuyingidde era mukazi wattu yakanda kuwulira embeera emutabuseeko, tamanyi kyakukola, naye ng'oli abadde yakamala okubanga eddagala alikola liri likolerawo. Firimu egenda mu maaso. Kale mu kaseera kano batulengeza nga bageze maaso n'okuba nga bayitawo emyezi 7. Kiki ekyagenda mu maaso n'okuba nga kiddirira luvannyuma ennyo. Tulengera ono mukoomugagga ali wano ne buladha we naye ng'alina byagenda mu maaso n'okuba nga amunnyonnyolamu. Amutegeeza nti munnaaye nina wano neiba waffe naye nga alina endwala gye yalwalamu. Omwana w'omukazi balabika baaloga muloge. Ate manya ekintu kimu, si buli gw'ola bakutamye nti alima bulaza we agenda maaso n'okuba nga amunnyonnyola. Weegendereze nnyo omanye nti omwana w'omuntu mugyewa naye amunnyonnyola nabeerenga gw'osanga mu kkubo. Munnaye bw'oba osazeewo kuwasa ofune munno kakasa nga omugya makubo amatuufu omanye n'egy'omugye kubanga singa embeera eba etabuse oba omanye okutandikira. Naye bano be mulonda obulonzi mu makubo olonze bulonzi mbukantwale afumbe. Bintu ebyo si birungi ate n'akamu. Annyonnyola bulaza we. Naye nga mugamba nammwe mulina okuba nga muva ku mizigo nti ennyumba eri mu kkubo era budde bonna egenda kuba nga eggwa. Tugenda maaso era ku mulundi guno gwo firimu gyaffe gye tulaba emanyiddwa nga ensobi ya maama. Twagala tulabe erinnya lya firimu eno liva luddawa era kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno. Kale nno kaseera agenze maaso n'okuba nga keekulungula. Mukazi wattu embeera yamutabukako. Alumizibwa ne ssekulumizibwa yenna naye nga tamanyi mukazi wattu kyakkola. Kati tumulengera kaseera kano yasalawo ajja ayiteko sayidi eno. Ani atukonkona nga agisasula? Kaakati ono nno ye ebyo bitambula nga bwe yabibala. Omulenzi yamwefunza kati mukazi wattu tumulaba yuno atuuse mbwazze kubanga anona bbaawe. Anonye bbaawe.
simanyi senjagala bba wange mukwana mulabo ama bebi soko jolayo luno oluzunga nga mizo zisimanyi ayambala amadeni mukwambala ate ompita azitegeera nsonga kyempisa kayiji njagala onnyinyonnyole bw'onaze musimanyi ayagala ggwe olubadde maama soko nnyonnyole omanyi nsonga endeesa ani bagagaza omanyi kindeese gwe mulabe bw'afaanana buna yazza anoonya yenna atunula ng'ekisiimuula mbw anoonya gwenze wabula bebi jja wano ebisasiro byo akagobe waluddewo buli wandibadde tompitira nsonga zifaananako nga zino omwami eddogo lyamutooza ne sekutooza yenna omusajja wange nindako gwe sooka obiveemu malo mukwalabulira owulire mwantama wantuuka onkolokoota nakuviramu owulire omwami omazeko sente zange eddogo lyamutooza ne sekutooza yenna ze bebi wandibadde jano n'ogusasiro googwo jja wano ekisiimuula kyekyo sikyagaana kiraba wano olaba otabulira amaka gwe kikazi gwe otandisa okuntabulira amaka gange keeta kyokka wave wakati walekayo kintu nakimu tewali yadde ekyokulya tewali sabbuuni kati nze oyagala nkole ntya bannange mukazi annyonnyola mbeera wakasinu tewali kikozesebwa kyonna naye ng'ate ye omusajja akagange omukazi kati bw'agenda yaddukawo gwe kikazi gwe oba totegeera butegeeza suubizaki ojjaku simanyi kyoyinza kukola singa mukazi wange agenda kwe nga gwantabulidde amaka bwanoba singa anoba simanyi kyoyinza kukola mulwadde kati nopa sente ngende muddu kaakati n'obulwadde mulwadde mukazi wattu asaba kasente omazeeko alabika okubanga ate embe gyange abaako engeri gye yeeterezaamu ng'omuntu yimuka saagala mukazi wattu agala sigenda va wano sirimuka ojja kubanga onobeza omukazi nga maaso nze ni musajja ava wano ate nze naku kati ndagewo jaweka gwe yeereeta munnange sikunonanko wammwe kakati wandikoze ekintu kimu olabika okubanga onviira wano ono omwami yava bannange oba kye bayita omwenzi omusiru kyakwana ku mulirwano kakati mukazi wattu ekirabo kye yafuna toyomba kyamwira kabaketi ka susu ojja kunta bannange mukazi toyomba genda ojja kuntabulira amaka kive wano kigende mizigo gyegimu nayo n'omwami ssebo yasetula busetuzi kigere kudda wali ku mulirwano omukazi bamukuba ne ssekkuba yenna naye tambula onviire buvizi wandibadde oneesonyiwa kuba olaba kati otayise kunyonona ebintu ojja kuntabulira amaka omukazi agendera awo munnaye wandineesonyiye n'onviirako ddala kale genda ensi yo yeetaaga tulayo ebintu nga bino nga ye bwe tufunamu ekyokuyiga si buli gwolaba kusekera nti aba muno tugenda mu maaso nate era nga gye tulaba ku mulundi guno yeemanyiddwa nga ensobi ya maama era nga tunoonya erinnya lya firimu eno liri luddawa era nga tugenda mu maaso ane nno mu kaseera kano tugenda mu maaso n'okuba nate nga tulengera talina buyambi nga w'omulaba bw'atunula mukoomugagga ono yasalawo agende mu maaso n'okuba nate ng'alumirirwa era aleese awo ku bazira kisa balabika okuba nga bayamba ani mwana muwala ono tuuka wano ati bba wange taliimu bwe ntuuka wano taliimu giweze emyezi 7 yamusuula mu nnyumba ate nga n'omwami ono gwe baleese ye landiroodi sajja abeera muli ye landiroodi w'enju zino kale enju zino omukazi ono amazeemu emyezi 7 tasasula era ne bamukasuka kale landiroodi naye bimutabula alimwera nga bw'omulaba maze emyezi kale mukoomugagga ono abannyonnyola owakakiiko defense tujje wano tusolvinga ensonga z'emwana ono ennyumba emaze emyezi 7 sifuna ssente naye nga ku mulundi guno ate babireeseemu n'owamateeka defense balabe engeri gye basolovingamu ensonga zino oba mwana muwala bamujja mu nju bamugjemu gwate landiroodi yazimba nju zefunamu kasente emyezi giweze 7 talaba yadde 10 z'abantu nga bano ono omulaba akyali mwana muto ate naawe landiroodi oyongera okwanjula abantu abali ku nnyumba zo okitegeera era nga ne defense agenda maaso n'okuba nga nnyonnyola ensonga ze tunoonya akasente twenoonyamu akasente tukole tutya bamutwale mu kyalo ewaabwe sigaze ennyumba z'oku mirembe sigaze ennyumba okitegeera sebo kati kyeki kati omwana ali bubi nnyo
kati binsobedde. kuba kati ensonga gye balaba eriwo bandibadde beesondamu akasente balabika okubanga omwana ono addizibwayo ewaabwe mu kyalo ubundi gwe ebidiba biddira nnyini byo kati kaddeko ewaabwe mu kyalo bw'alimala okuwona yalimanya aliba atandikirawa era mukazi wattu annyonnyola wa gye yava ewaabwe mu kyalo. ngamba twalisonzesonze tufunika transport. bagenda mu maaso n'okuba nga beesondamu akasente balabika okubanga mwana muwala ate adda ewaabwe mu kyalo kubanga balaba wano talina buyambi. Landiroodi ate alaba naye ennyumba ze yazimba afunamu kasente naye ate talina kyalaba. Ojja kutandika kuteekako embeera erondoola embeera z'abaana bano n'omwana yali akyali muto. Kizibu sirinamu nzize nga sirina kyenji. Tujja genda wali ku banka tukole kyenji naye no kati mukyala jakubula ogenda olabe kajunga ateeka amafuta mu motoka omutwalo oyo mwana ewa kakati omugaga n'asaawa abeere nga abayambako amafuta yagenda gateeka abawadde emmotoka ssaako n'amafuta n'agenda okuba nga amuvuga abalage ewaabwe abeere nga ate nate amutwala mutwale kati musobole okwangu era ekintu kino mwandibadde mukikolako kati akabi kali mu kulwa ng'osange muwalabu ne mukwatire tugenda maaso kale no mu kaseera kano batulengeza nga wagenze maaso n'okuba nga wayitawo sabbiiti emu wayiseewo wiiki emu tudda mu kyalo ewa mwana muwala gye bagenda maaso n'okuba nate nga bamutwala mukazi watwali eno obulwadde bumulumye ne ssekuluma yenna obulwadde bumulumye kale nno yaddizibwayo ewa jjajjaawe era agenda mu maaso n'okuba nate nga amulabirira nyini mufu yakwata ewawunya era musajja wattu yagenda mu maaso n'okuba nga alabirira muzzukulu we ojja kutereera tuweraliikirira kutuuse emikono gyange ojja kutereera mwana gwe era agenda mu maaso n'okuba nga agumya muzzukulu we biseera ebisinga nti omuntu ne bw'oba olanga embeera egaanya agenda kale tosobola mumalamu maanyi era osigala omugumya nti owaayo ogijja kuba nga wono ojja teera naye nga naawe olaba essuubi tewali kale osanga buli kimu sente nga bazimazeewo nkimanyi ngenda kuba naye yagala mpe nga zirabye ku maama mukazi wattu alina ensonga ye alaba ye essuubi ly'okuwona erabika nga eritakyaliwo naye ate kimuluma okufa nga talabye ku maama we kubanga mukazi wattu okuva lwe yazaalibwa obuto bwe talabye ku muzadde we talabye ku maama we awulira buulize nti maama we gyali n'okutuusa kati tamulabanga kale kyekimuluma yagamba okufa nandifudde naye atirisiti ne bwe nkubako maama wange eriiso limu bwe riti ne mulabako nti ono ye muzadde wange yanzaala eyo kyokka kiba kimmala y'ensonga ya mwana muwala ono mwana wange ebbanga lyetutambulidde abasawo tubatuuseeko abawera era nga ajuliza omukazi ekituufu kiri nti bakoze kyonna ekisoboka naye buli we batuuka mbu waliwo omukazi eyavaako obuzibu buno naye nga mukazi ki simanyi naye nga mukazi wattu alaba ye agenda kufa naye ekikulu ayagala agende mu maaso n'okuba nga alaba ku maama we kale ne wamukubako eriiso limu evvannyuma ne wagenda mu maaso n'okuba nga soomuka gw'enkomerero eyo kyokka kiba kimumala era ye jjajja wagenda mu maaso n'okuba nga amugumya naye nga mukazi wattu ye alaba essuubi takyalina waliwo wotuuka n'owulira nga ekintu kiganye nga ne bagumya batya olaba ekintu kiremye olaba kiganye kale no mu kaseera kano yonna gye batuuse babalaga nti agenda mu maaso n'okuba nga aloga mwana muwala ono y'oli omukazi eyagenda mu maaso n'okuba nga mubaka omusajja naye n'amutegeeza
bwebanga yensonga yosiganye ngenda kubanga nkikolako maba ngenda mukubirako alabika okuba nate ng'ajja munnaffe abeere ng'ate ambuuza ekibuuzo nange akulabako nisobedde obanga naawe omukubako eriiso evvannyuma kubanga oyagala mmulaba ano mu kaseera kano tulengera yajjayo akasimu ye nga takwata ssimu yajjayo akasimu gwe mwana gwe era nga gyendi oli otya naye gwe mwana gwe tombuuza birala ategeeza muwala we kuva olwansuulira akambi okuva ebbanga gwe munnaye wansuulira muwala we ng'akyali mwana muto up to now toddanga kubanga omulabako yadde danga kulaba mwana wo bintu kyebyo byokola okanya kuba simu omwana mbuuza maama ndimulabadde kakati yitawo kubanga omwana waali bubi agenda kufa alajanaku erinnya lyo lyokka ntayagala kukulaba atiisaffe ng'akulabyeko era agenda maaso n'okuba nga amutegeeza ensonga ezo omwana alaajana obulwadde bumuluma naye ekimuluma kimu kubanga alaba ku maama we kale yagamba ne bwafa naye ng'alabye ku maama we ekyo kyokka kiba kimumala kati yanguwa simanyi nakyokolerera kubanga bwoga nti simanyi oli eyo okola simanyi byokolerera wandize n'ogenda maaso n'okuba nga olaba ku mwana we kubanga ye omwana we ekimuluma kya mulundi gumu ayagala kubanga alaba ku maama we kale ne bwamukubako eriiso erisembayo ye ne bwagenda mu maaso n'okuba nga ate asikamu ng'enjogera y'ennaku zino kubanga kituufu kiri nti lekubo ffenna lyetukwata just enjawulo eba yakusookayo naye nga lyekkubo lyeryo akuba mulimu ebintu ebimu nga byo tebigumiikirizika kati oluvannyuma ennyo tulengera firimu obwedda tunoonya ewali erinnya lyayo nga tetunnalabawo kati njagala weetegereze nnyo wano tulengera omwana ow'obuwala onazze naye nga mu kujja naye ekyana gwe wankyawa kuva myaka emeka kimyaka kirimu 2 n'omusobi toddangako yadde oli ewooza okola banaye taata gye tuli tuteteekanya munnange badde bogezeganya ku ssimu ebbanga libadde liise n'otajja yadde tulabako yadde banaye nze njagala ku mwana wange omwana ali bubi ati era bulijjo ye mwana gwenkolerera ogamba omukolera naye nga tomulabangana kanti era kyekindeese naye nga bamaze kakamukake kale no mu kaseera kano tumulengera agenza maaso n'okuba nga atuuka naye nga mu kutuuka kigambibwa nti yazaala omwana oli naye nga firimu yo egenda mu maaso firimu egenda mu maaso kati myaka giri mu 18 na musobyo onaadde takomangawo yazaala omwana yamuleka muto n'amusuulira kitaawe kale kitaawe yakuza omwana oyo nange ndabye nga feesi yatagitegeera bulungi oyo mwana kuva mbyazara oli kwegamba nagenda natadda agenza okukomawo ku kyalo nga n'omujjukira tebakyamujjukira yagenda mu kibuga ekibuga ne kimutwalira ddala banaye tugende mu njuze naye ku mwana wange ate ono kiki anti ye mwana wo yono eyalwadde obulwadde bumulumye tata wange bannaye omwana wange yakula okutuuka ku geje ate wamuleka muto munnaffe wayise emyaka 18 na musobi myaka 2 toddanga mulaba obadde osuubira musanga alinga bwe wamuleka kale no mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okubanga omwana bamuyita kubanga bulijjo kyalaajanira kubanga alaba ku maama we bulijjo ensonga emuluma kaakati bannange wuliriza nnyo wano wuliriza nnyo wano teyeeganye omwana we amweganye naye ng'ate ekyewunyisa abadde tamumanyi bannange firimu bagiyita ensobi ya maama twagala twebigwera luddawa
kyebagamba nti okalyadda mu ddakadda okalyadda mu ddakadda. Kakati batulengeza emyaka 18 emabega kyali kitya bye tutaalaba bye batulengeza. Omwana ono bwe yali ava ewa kitaawe nga addukawo kyali kitya. Yasooka n'abala ensawo ng'ebintu yabipaakinze dda. Kakati bw'amala ekyo n'asooka atereza ekya security. Bw'ateeza ekya security n'aba nga security eri gguluggulu, n'asooka ajja asooka okuba nga afulumyayo ensawo ze. Najja asooka zirya kava wano. Ng'ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala bwe bakola nga badduka ewaka, asooka fulumya bintu ngoye, then oluvannyuma ate n'akola ekiddako. Ebiseera ebimu n'ababoda basooka ne batwala ngoye zokka, nadda n'anona omuntu ng'omuntu. Kale ayinza okugaa ngendawo katini awo, ate ogwenku ne gufuuka ogw'amazzi. Kale no mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okuba nga batulengeza ebyali gye tutaali. Omwana ono yali yazaala omwana ng'akyali muto era nga muwere. Kaakati taata we yatuukira mbadde mu lusuku nga nkolakolako. Ate kiki taata ku mazzi badde ensaba bansigalizeeko ku mwana mala okuleeta ku mazzi. njagala gendawo ku luzzi naye nkwatirawo ku mwana ono. Kyayibwe bw'ali awo baba akaye baba basobola omuwa. N'amulagira n'ewali kyayi singa aba akaabye, naye nga ye akimanyi atema olutema olutagenda kudda. Oba mulwadde nange Akimanyi atema olutema olutagenda kudda. Adduka. esirikawo kanzige mama. Engoye yaziddusizza dda. Taata we tamusiibudde, tamubuulidde ensonga. Omwana ye muwere naye ayagala kudduka kubanga amulekera. Kale mu kaseera kano yasalawo n'agenda mu maaso n'okuba nga yeefuula ng'agenza okuba nga anona amazzi. Kumbe agenda olugendo olutagenda kudda. Era yasooka n'abala ekidomola yasuula wali kubanga engoye zo abadde yazifulumizza dda. Era mu kaseera kano kye yasalawo okugenda maaso n'okuba nga akola kyekyokukwatamu obu obwanguwa. Engoye yakyusiza eno munda era kwe kusalawo agende mu maaso n'okuba nate ng'atawanyika abeere ng'ava wano. Bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'atema, omwana n'amusuulira taata we ng'akyali muto. Kale omwana bw'alaba gwe bamugamba okuba nti ye maama we, mukazi wattu ate abadde ayanira ebbanga lyonna okulaba ku nnyina, yazirika buzirisi. Era embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Taata tannategeera ki kigenda mu maaso, tannategeera, naye gaali maziga ga jjulujjulu kubanga ye omuzzukulu alabise okuba ng'ate bw'atyo bw'alabise okuba bw'atyo bw'alabise. Era bagenda omumukwatako entunnunsi nga zirabika zo zaaweddemu dda. Kiri kyokka kimukubye ekyekango abadde takyasobola kuba ng'ate asigalawo. Kale nno kale akaseera ak'ennaku naddala ku sayiti eyaani eya muzeeyi ku sayidi ya maama kaali kaseera kakwejjusa kubanga bino byonna byonna ebigenze mu maaso n'okuba nga bituukawo nate byava ku ye yennyini nnyini yagenda mu maaso n'okuba ng'avaako ebizibu bino byonna byonna okubanga omuwala ono yatuuka mu mbeera eno gy'alimu. Abazzukulu abalala bagenda okutuuka ng'ekyamazima kiri nti ye munnaabwe mu kaseera kano yali tasobodde kgenda maaso nakuba ate ng'awonawo. Naye nga bino byonna byonna yali ensobi eyali eya maama kubanga bino byonna byonna yagenda maaso n'okuba nga abikola okutuuka okuba nga omwana yatuuka mwene embeera mpaka emuviiriddeko okuba nga agenda ekaganga. Byonna byonna ye yagenda maaso n'okuba nate ate ng'abikola. wandibadde onolaba maama omukwano
Kaali kaseera kakwejjusa naye ng'ate ne bw'okabira amata agayiise munnaye gaba tegakyadda mu kikopo. Era kino kyo yamanya nti yavuddeko ebizibu byonna era yasigala agenda mu maaso n'okuba nga yejjusa omwana we yagenze mu maaso n'okuba nate ng'amwettira. Nerabika okuba nga etuuse ku nkomerero yaayo. Bwetyo bwerabise era bwetyo bwegenze ebadde evudde mu MK Videography Uganda sako n'ekyota Films Production. Akuume till then, bye bye. Ese mukwano mpulira tekyebeereka jangu gye ndi my loving girl 'cause I love you.